Olunaku lw'eggulo kalisoliso wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluze Batala ng'ali wamu n'abakozi okuva mu ofiisi ye baawubyeko olubu lw'ekigere mu disitulikiti y'e Mukono okulaba engeri emirimu gye gitambuzibwamu abakozi ba gavumenti. Mu ofiisi ze baalambudde mwe muli eza disitulikiti, ku munisipaali ewa mmeeya n'akakiiko ke, woofiisi y'eby'ettaka, poliisi n'ebirala. Kino kyaddiridde okufuna amawulire ng'abeeno bwe baggalawo ofiisi mu ttuntu ne bannyuka okutuusa olunaku oluddako. And that was based on the intelligence information we had received prior to our visit that Mukono Emzo closes business at exactly midday and that they resume on the following day. So we decided to come through at around 1400 hours, that is 2 p.m. Bano basookedde ku kitebe kya disitulikiti eno mu ofiisi ezisinga ze bayiseemu basanze entebe enkalu kyokka omukozi yekka yasangiddwawo n'abategeeza nga bwe baliwo abangi era n'abamenya n'amannya. The 3 other data entry clerks who serve as scamming clerks, they are also permanent. And I think the people at the customer care. Mu kubawolereza ono bw'abuuziddwa banne gye bali ategeeza nga babadde bagenze okufuna ekyemisana wadde ng'obudde babadde bugenderedde kutuuka mu lwaggulo. Abantu wate bakola babadde bagenze mu lanchi namba essaawa entebe zibadde nkalu, abakozi buli gwe tubadde tubuuza ssaawa zigenda mu 10 nga bagamba bagenze kulya kyamisana. So ekyo tukitunuddemu ne tujja kigoberera n'abakulu abatwala. Ne ku munisipaali era embeera teyawukanye n'esangiddwa ku disitulikiti anti era abakozi tebaasangiddwayo. Baatuuseko ne mu ofiisi y'eby'ettaka ng'eno basanze ababadde bagenze okukolebwa ku nsonga zaabwe babivuddeko dda nga beetuulidde ebbali beemulugunyiza ku mpeereza ya woofiisi eno. Not good actually. Usanga nguvudde gy'ovudde addemu ka transport n'ojja n'otwandika musanga system teriika ate nga bakuzaako so n'empaliriza bukola. Kyokka bwe baatuuse ku poliisi y'omu kitundu kino yo baasiimye empeereza yaayo n'engeri gy'ekolamu emirimu. Abantu kkomera liyonjo nnyo, kineewunyisiza liyonjo nnyo ate abantu abalimu basanyufu era tubabuuzizza oba balina okwemulugunya kwonna eri poliisi bagambye tewali afe nga bakuba bukubi ngalo. So ekiraze nti empeereza y'emirimu naddala ku poliisi wano Mukono nnungi nnyo. Abakozi abataasangiddwa ku mirimu kalisolesa ategeezezza nga bwe balina okweyanjula mu ofiisi ye bennyonnyoleko. We can put them at around 70% were absent and their names were taken down and they are all required to come and interface with us as the Inspectorate of Government headquarters in Kampala on Monday of next week. Kyokka bano basambaza ebiboogerwako nti balwawo okubuuliriza n'okunoonyereza ku misango egy'abakozi aba ofiisi za gavumenti. Olumu okubuuliriza kuyinza okutwalirizaako akabanga lwa nsonga oli omuntu alikuwadde obujulizi nga talabikako tatuwa obujulizi abuze oba netutwala nga tulina obujulizi bwe twagala okujja eri omukugu wa gavumenti kiyinza okuba katugeze oli yafogiza omukono nga obwo obujulizi tuteekeddwa bujja wa handwriting expert naye nga tukola kye tusobola okulaba nti emisango tugibuuliriza mu budde era abantu batwalibwa mu kkooti.